Alright, mwabatulabira ku online ku Seymour Official nja kubanga nkujjukiza tuwele kubanga subscribinga ku channel eno so kubanga ogabana link zaffe mu ngeri emu eyenjala abatulabira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo muli kubanga ate mutulaba ate mwabatulaba ku weekend ku sawa zibeera 2 paka sawa 3 program ebyokya amwe kubanga ate mutulaba mbirako ne Florence Nampijja olunaku olwaleero in a special way tulina Rebecca Jingo agamba 18 years of Rebecca Jingo my track science mungi n'oluzungu lungi ayimba bante batera kukozesa luzungu lungi naye akajjanja keeyongedde before nga sina tetunaleeta nsonga kigenda tulina begi soko obuuza abakulaba sebo abayimbi baki ate muyimbi wa babe luzungu lungi my track oyinza okuza tulina Michael yagenda okuyimba nebuuza wamma abalabi ba BBS Fina mujebaleko mwebale kubeerako mwebale kujeekuumirako mukama bawo omukisa nze Rebecca Jingo. Okay, you're Rebecca Jingo, beautiful Rebecca Jingo like Jingo. Kale, Rebecca, lero tugenda kwogera nnyo ku music tujja kuwa program bagita tucha chanchi ne Florence munyumye ebya music. Olwaleero mu byokya kye twagala is to look at Rebecca eyasezibadde nnyingi for 18 years. Abamba ziwuliridde emyaka 5 kusinzira ngeri omuntu gye yaviire Kampala. Eyakeera okuva e Kampala giwulidde emyaka 10 eyakajja awuliddeko ez'emyaka 2 so nga tugenda mu 18 years of Rebecca Jingo njagala tukilarifyingeko ebimu ate tebatuletako nnyo kajjanja kumanya buli kimu ebyo tetubikola ki tetubimanyi tutandikire watutandire mu Diamond Sembo Diamond Production zaawukanirawa anti bali bannakatemba bazanyi ba ku stage ate productions yali bandi esuna endongo bali tebasuna ndongo fe twali babidongo so Diamond Production yali ya music ensembo ya mizannyo enkola yali ngetya mu production mwamukola buli lunaku banga mukola buli weekend buli lunaku twakubanga kalo ku kalo nga tulina emyezi je tukoleramu emyezi 3 ne waberayo emyezi 6 bwe bityo naye nga bwe tubeera mu Kampala tukola weekend tetukola buli lunaku omwe abaana ba saloni mwe bageze ne bagaba nemwekwanira mu kibiina ekyo ne mukatagga kiki kye batayogere bannaye kati katunyumizeeko ebyakapale byali bituufu batutandikira byali bituufu lwaki mbambyegaana temwalina tteeka mukatoloma yatataddewo ku tteeka nti mu kino ekibiina temulina something sukulu bandi kukulu nedda gaaliwo naye amateeka galiwo okumenyewa gwe musomero tewagamenyanga wagamenya Seymour wamenyanga amateeka toyita wano n'oyitawo temuyita mu compound n'oyitawo nene kato yalina amateeka ekisooka katonga mukama waffe nga takwana mu bandi ekyo saakirabako era yalinawo etteeka abakozi temulina kwagalana naye naneera kato yandisusiza omusaala gujja mutono ate okwane n'abakozi tegwali mutono ne lwaki mugamba mutono ebiseera ebyo gwajjanga gusaanidde era ng'ofuna okusinzira ku kiki ky'okola ate gwe wayagala ng'ofuna ekinene gwe nannyini bandi etteeka lyaliwo naye teryagondebwa kuba abakulu era baali babikola kati awo so omukulu agenda okugenda mu America nga tukyali ne tulindawo ne tukola ne tugamba ye ki ekitumenya oba nedda nga byaggwawo okay radio gigendako mwaka ki nagigendako 26 okay 26 awo zikira wasoka kola morning show banerabidde nasoka kola lwa mukaaga ndi ku weekend bwebamala ne bampa morning show Katongolo mwagala biseera ki bana ebigambo byatambulaawo Katongolo mwagala biseera ki era tebiri baawo kubanga tetweyagalangako byanjwanjwa tekibanga nawo yadde mukama baba tugamba ojjukira kukwanjulako omukulu we yaleeta ennyonyi mu lujja nti kakati tutyamala okuyimba ne mukaaba ne bagamba nti naye kyali kikaabya titi at least final andekedde omusajja awo nensekawo kale bambi buli muntu ayagala okumanya kiki ekyatukabya n'essanyu lye lyatukaabya kubanga nga bw'onoyagaliza munno ekintu n'ogamba bambi naye akituuseeko tewaliwo nti oba andekedde omusajja oba abadde ayagala gwojja omufuna omubuuze mwalaali ajja kubuli ebyo tebyaliwo yali propaganda nga naffe tunoonya we tukolera ssente tetwazikola gwe mwamanya nti kikola nakati kikyatukolera ngakwa kati yandekayo yagenda ewalala alimba akomewo tudde mutukole ssente
kati awo era still weva n'emboozi because Titi bw'avaawo I remember very well Titi ndoza yamala omwezi nga mulamba nga takola nga alina concert yawo ne batandika okulangirira omugenyi omanya agenda otandika lugenze lutya Genda n'omulembe agenda bea Rebecca Jingo wemba seera bide by the time nali nnyo budde wa radio bakuwa ne show ya Sunday onyonyole obulamu bwo nga tebannakwanjula ku Monday omanyi ojja kutya ensi oli follow wange bulijjo ojja kutya ensi kakati bagamba ne bino ebyokujja ku show byalimu gwagira bwati nti ako baby nkasobola kati tugenda kwali bwe natera okutta naye ate babitaputabu bikubanga nze ebiseera ebyo oba kye bayita fala omuntu nga ebintu tannabitegeera bulungi kuba kati ebyo ebiseera ebyo nali n'omukulu sisembera waali nga bwe bagamba nti 10 abasooka ku mmeeza nga 10 siriimu kati awo simanyi bikonokono ebyali bijjira awo tekyalimu life ya Rebecca because njukira Rebecca ng'akola n'abantu ab'enjawulo you know oba obadde okola n'omuntu life ebiseera ebisinga kyanguwa tubulireko otandise okukola okuva ku ssaawa 4 mu studio obeeramu weka paka ssaawa 10 kyali kitya kyambeera kizibu omanyi okutuula mu ngatto wali yambadeko engatto nga tekutuuka bannange engatto gye nayambala yali nnene naye engatto zonna ze nayambala okuva leningi ya ku radio zaali nnene engatto eyasooka yali ya straka olabika eyo engatto badde togimanyi jjukira yakolanga morning show ng'akola n'enkatongole bannange nga nnene ne ŋŋamba naye n'engatto nangisobola naye nze muntu eyesiba ku kintu ate nenkikola kati n'engatto eyo eya mid morning aga Katonda yali nnene naye naguma ng'ate n'obuzibu bwe nnina abawuliriza bano bavuma bannange bavuma ate naddala ku ky'Oluganda bane Oluganda lwali lukutawaanya okusoma mwana wa taata ne Katonda mulungi nedda mukama wange nze nakula nsoma Oluganda kubanga Bayibuli kyali kiwuggwe nkubuulidde amazima sina kiwuggwe bandi kose kigambo ki ekiyinza okugwa mweyembeera engatto nga oleesa akagereko omwana apaakinze wali eri Range Rover n'oleeta ka vitizi n'okataka so nga ne bw'okola ekirungi bagamba akikoze bubi enkuwulirira ebivumo so wagezaako oti amanya abantu abasinga bwe tufuna rejection twagala okuzza omuliro wakikola otya lubereberye nga mbiyingira omukulu mukama wange Honorable Katolu Bwama yambuuza ekyo naga naye gwono obisobola biveemu tojja kubisobola sigala eno tuyimbe namuddamu ne mugamba kangezeeko kati n'ekyo nagamba oba banvumye oba tebanjagala mujja kunjagala lwampaka n'enkyusa Lady Titi baali balina gye bamumanyidde kati nze nentandika okuzimba Rebecca Jingo ne mwagaza abantu so nga ye nga Lady Titi yali alesewo legacy eyiye nakati ekyaliwo kubeera bwe njogera genda n'omulembe omuntu amanya ani founder waayo naye ng'engatto bannange engatto wallahi yali nnene size yali nnene nnyo naye omala n'okola eyiyo namala nenkola engatto yange ekyo kirungi akakati ani akwapointinga okweyo show era mwami Isaabi kubanga ye yali boss naye ng'akolaganye ne bakama be waggulu omwami William Pike n'abalala ekitegeeza awo kati obudde obungi bwamala ku show bwe buleeta obuzibu obuzibu bwa bwe buleeta obuzibu omuntu okwetegereza ate nno gw'olaba oyo yali tayingira na gye tukolera nga lw'omulabye ng'azze omanyi olina ensobi gy'okoze ku mpewo nga taliira we muliira togenda musisinkana mu lukuubo okujjako nga mulina meeting ate general meeting teyayinaayo meeting yakulaba muntu omu bwe wabeeranga nga waliyo prep wabeerangawo omuntu omulala nti nkesa okola ensobi omuntu oyo akujjukiza kati sijjukirako kubeera nti yandabaalaba nnyo abaana ne beebuuza ekintu kimu musajja wa luzungu lungi ki Becky wa Luganda kakoboggo how did the two get along dilo oyogera oluzungu olwefere tutawulirangako gwe bakugambye kasiru tebasobola kufumbiriganwa n'ayogera
andi ayo twebuuliza nti ebintu bya mukama bizibu lwaki olowooza nti oluzungu lwange lulyawo ate sigambye nti lulyawo naye wembanga nali buli wenkusanga oba mu Luganda kubanga ndi Muganda neddiranga eyakabbiro ku nguvu ki ekimbeeza mu luzungu ne bagamba naye omuntu w'oluzungu obungi bw'ati asisinkana atya ow'Oluganda bagambye tamanyi Luganda ffe tetumanyi omuntu atamanyi Luganda oprograminga otya rediyo y'Oluganda oba mu magezi ge mangi amanyi n'olwogera aboogera katubuuze bibaddewo mbuulira something good about embaga tugenda kudda mu ngeri gyemwakwanamu bibakwatako ebirungi by'embaga oba oyagala ebibi njagala otubuulire ku mbaga kiki kyotasobola kwerabira ku mbaga eyo eyaleeta ennyonyi nekulaki byonna ebyaliko sisobola kubyerabira byonna byali birungi n'ebibi byaliwo ku mbaga kwennyini ebibi tebibulawo enkuba yatonnya obudde ne bugenda era oba abalongo bakusukka bati muwanuuza nnyo omusajja gwe tojja kumbeera mwangu muwanuuza nnyo enkuba yatonnya byayigireke kasita enkuba yatonnya bweti amiraga balongo naye era bansanga mbalina ne baga mama wange naalongo tugendera kitwali buzibu kakati kiki ekivaako obufumbo buli omu bwalabye bwe yeegomba omuwala yena yeetaaga omusajja ate anaamutwalira emmotoka esinga okuba ey'ebbeeyi nemakusitulira nnyonyi kijjayo omwana w'engeri eno kigambo kyenaakozesa akakimbuzi n'atabuka n'abivaamu mu mukwano omungi ate mu kaseera akatono ennyo era ennyindo bw'oginyigiriza ennyo ogireeta omusaayi baali bakuba tomuwaayiriza musajja watu tankubanga nako nenze neddiranga ye bankuba omukulu kyogamba naawe ekyokuba okiraba kyogamba nti omukulu waba avuga emmotoka ye katwayita buyisi saimo lwaki tombaako oweze zijje zindye mwala abafu ebyo bigambo byo kubanze nennaku gwe nali mbozezza naga nti yundi yenfu omukulu oyo ekigambo ekyo kinene bwobyogedde omukulu neteye abantu bonna bagira boogezi nnyo bano betunagoberera nnyo tofaayo naye kambuuzi nga tunagenda bwe teweebuuza nti ki ko wali olingira ku biiti Latifa bamusangawo bwe tobuuzaako nti banne bano ono yaŋŋambye naye gwe abaddeyo kiri ekiti Latifa nakola ki n'omubuuzako nti wayino gye wali kyali kitya namusangawa kyogamba twabiwulira bannaye lwaki oyagala ennyindo yange ngiteeke mu bintu bye simanyi tolina kyomanyiko ebiriwa namusangawa kubanze ku biiti Latifa yansangayo gwe yeyakusanga wamusangayo yansangayo nga nkola ekitegeeza aba yakusangayo ate waliyo olabira ddala obiraba nga beetokota anti olwokubanga byali tebinkwatako kati ebyo sabimanya nnyo oluguddemu results olina okufuukulaba nze sinze waliwo eyagwa mu gaapu ezo ezaali awo kyogamba muli bangi before you waliwo omulala ali mu gaapu ezo nawe ndeka taata yinginiya kabaka mu kuprograminga programu za radio ne TV mu bitundu ebya Uganda ne Kenya gyebaliko kati ono amala ozigwamu accidentally nawe ozigwamu ndoza kyekituufu accidentally not accidentally ekintu nakikola nkyagala tekyalimu kukakibwa tekyalimu buwaze tewaligamba nti nkikoze sikimanyi beki abantu bagamba kino abawala abakyala mukola kino gamba nti kasanzi kamala okugenda omusajja amala okunnyanja ekyo kiveewo nveeyo mukulu muzeyi jingo asanyukemuko kuba ndowooza singa ofuna omukaala ese emmotoka ennyonyi mu lujja kiba kinene oddamu okubanja simanyi kyoba oyagala opinion ye eri etya kwegyo no omanyi ebintu mubifuna bubi buli mukyala yenna ayagala kubeera musanyufu naye embeera bwekalubamu ng'olaba enyigiriza lwaki olinda bakuteeke mu mawulire nti battiŋŋanye ebyo nabananze zisobola kubirinda tesobola kwogerera muntu omulala alinda ne bamukuba omwaka guno n'azaala omwana n'ogwokubiri n'aza n'obeera mu mbeera eyo ey'okukukulubulawe nawe n'emba ne zikugwamu otudde mu maka ga bbeeyi
ovuga emmotoka ya bbeeyi ogera luzungu oli wanywa Luganda nnyo naye nga teweeyagala tebinyuma omanyi eno gye bitandikira omuntu asobola bitegeera biba birungi biba byeyagaza naye nga mumanyi mulimu ebyomunju saimu bye sijja kutotolera nti oba kino kiri naye waliwo ebikaluba n'ogamba nti okusinga wewanatuukawo ekikyamu kanenya kukyawa kati era si yeye wadona ayina ebizibu bye nina Rebecca Jinga asusse nsusse ki n'akafumbirwa bameka matovu joyi abaana babala ebigamba joyi matovu Alozias no junior junior batugamba junior mama muzukulu kutumidde omwana we siwa junior muzukulu wama nkutumidde va ku bigambo by'abantu baneza abantu balina ebigambo bane bakubalidde namba y'abasajja ne bagamba omwana soma junior kapale otyo junior kapale omukulu Isabirye katongole beat eyo banne ate ekituka ku beat ya wawe ozumzaki era nga bw'okibuuzizza abenge banzala kuya ne omuntu wansalo bikugamba nga bw'okibuuzizza nange kankibabuuze muzunzaki mwagala ki munoonya ki naye omubala amangu kuba bulungi togumanyi ogwaffe abasulumbawo obusulumbi ettutu life mitali kyalitto ekyo tukireke omaze okuvaayo tetutanga mukuwulira like somewhere wantu katokyagwa mukwano gwa mu ssente guli kwali gwa ssente endo bagamba abakyala batuuka time n'aguba okuguba kutya mulaavu kati waguba omusajja ne bwajja n'ebigambo by'omutwalo nga tannako kasabu tekuba kuguba kuba kukapa omusana guba gwakwakira bwe guti mwekolamu n'ekibiina nedda baaba kibiina ki batugamba mwekolamu ekibiina ani yakitongoza ani chairman waakyo era kyo sinakiwandiike ne kasagamba nti olaba Rebecca Jinga wabeerawo Sophie Gombya wabeera Angela Kalule bagamba kati awo oba oyagala kufumbiza mwana muyiseewo buyisa anaabasibula ng'ava naye ate ffe tusinga muki nti nze saagala otwale nze bikyamu byange byolaba oba amawulire byegakuba ndabaako ekirungi kubanga waliwo ekirungi nze lwaki nkugamba ekibi nze sina muntu gwe ngamba nti va mu bufumbo nze ebyange byali byange n'ebibyo bibyo kuba oba oteredde entende toyina buzibu na muntu wo mutambula bulungi va ku bino abakazi babeerawo nagamba nti omusajja teyaguze ntiyangulidde lugoye tagula nnyama woowe obwo those are petty things gwe tereera musajja lwanyizeemu nakubamu oluyi lwaki obwonoba naye ng'onkuba ndi nte anedda anyize olwalumu kuba mu mwaka mulimu ennaku 364 nonkuba no mu mwaka mulimu ennaku 365 bwenkubamu emirundi 10 mba nkukubye nnyo gundi lwaki toyita kannyoko n'okakuba lwaki oyagala kukuba nze gwe nedda ze siri ngoma nga bw'otayagala mwannyoko mukuba nange mwannyina ze tayagala bankube ne taata aba tayagala kati gwe lwaki oba onkuba omukulu munno bamukuba tuuza mukulu munno mwogere kimala tonkuba omukulu wamuweereza obubaka omuyozaayoza ani mukulu ki akulira ssabo ki mukulu wa etali gyenkola bakulira bebbe babamuwa ekitiibwa ekyo eky'omukulu naye kati nze nga nze leeta amannya ge si feeling ge mazima yaliko mukama wange era nga ekitiibwa nkimuwa nabeerako yaliko omwami wange ekitiibwa nenkimuwa kati for the good of the history mukulu okay mukulu twa officially yayanjudde owokumeka abakumeka nga obukyango yakoze eki yayanjudde sokolinde yayanjudde yakyadde yayanjudde wanje mwena kuziba babiteekamu nnyo sse feeling ebyo mbadde sinnabimanya go ge mazima engeri gye sigobeera nnyo bulamu bwe ebyo byo tunakiwulirako akati nomuweereza omubaka nti kiki obumuyozaayoza sebo nkuyozaayoza olw'okufumbirwa olw'okuwasa olw'okufuna omuntu n'akusooka n'akusooka okusooka ki olw'okwetereeza kale akulike munnaffe ate mujjawo aliwa anti simumanyi tolina kumumanya yagala muloga abaana muloga ate sigwa balanga bambaloga enfuna ekyoba
ndigambye kamuloge omusajja mwedize eyo level ezo level ezo awo Rebecca yavaawo taliiwo tabeeranga nawo talina obwo budde relationship tujogeddeko nnyo ate tujja kwogera bingi nnyo however buli omuntu bategedde ebyakatongole tebyaliyo ebyo tebisobola kubeerayo ate tokisussa nkubulira alaali ge mazima ate naye akimanyi nze nkugambye gali lya nsimbi ofuna kadde kapale n'omukwira kusimali bulungi kyali mu America akola emirimu gye mwami mufumbo talina tabu naye kapale ng'oli mubi ate mubi kyakoze eki bannono baleke eno babonaabona n'omukwano anedda bambi oyo muleke abeereyo gyali mukama gye yamuweera omukisa. Okay. 18 years of Rebecca Jingo. What's your papi? What's to genze police? 18. What's to genze nejiwera abiri? Opapola go. Kakati tujibale bulungi. Rebecca Jingo baba yayingira ebidongo mu 2 mwenda. Njaba tubibale bulungi. Sina 2 mwenda. 1999 abaana bedda bagendanga okuva kanga bakulu ati nkubalira nti bwobanga kyenda mwendanga gwa kubanga yo December kati tubale 12 nalinnya ku stage natandika ekidongo ekyo kati gye emyaka egyo ate bamagamba walina emyaka no celebrating at least 10 15 wano wempuliridde emirembe nti njagala oddemu olabe Rebecca Jingo ow'omutunzi owa koporo ow'obwetoowaze ojjeyo ekifaananyi ekyo omujjukireko okuleka Rebecca Jingo okuyimba because music tukina muyingira mu kintu kyanche okuleka Rebecca okuyimba abantu celebrating Rebecca tuli ku bintu bya Rebecca yamba Rebecca ng'omuntu abantu nsonga bikike tusobola okucelebratinga ku Rebecca byakoledde abantu aba bamulaba baweereza ku radio kati ndoze myaka giringa mu 12 ba 10 biki bintu ki ebyo nganze nsobodde okusitula omuntu wa wansi ne yenyumiriza mu ekyo kyali ne mulaga nti sigwa soose ne mulaga nti n'emirimu emibi gikolebwa ne givaamu ssente kubanze nayozaako ku ngoye bale mwe mwatutamye emboozi ezo no buli ali obulungi nze nasima kati ebyo sijja kubinyumya kambireke naye nga ge mazima kale kisijja binyumya ebyo bitubireke naye nkulaga nti waliwo omuntu ajja okugamba nze nsomye nina degree yange naye sisobola kusiika chapati nenkulaga nti mukwana eriyo asobola okusiika chapati nazimba akayumba ke n'akateeka wale kati nina okugamba ekitundutundu kyenkoze ku bulamu bw'omuntu okusinziira ku kiki kyenkola ku radio n'ebyo ebimu byempitamu mu kuyimba omuntu bwatunulira olugero lwange agamba nti bwaba Rebecca yasobola okuyimirira nange nsobola okuyimirira eriyo omuntu ng'atudde mu maka naye nga wali si musanyufu ng'ayibulako kintu kimu kuseetula kigere aveewo atandika obulamu obubi so olunaku lwonna baagala okwawukana Rebecca ogenda bba amagezi koolo baawukane bwe biba bya bulungi saagala baawukane nga beetemye bubazzi abaana bamwe mubalekeraanizi nyaga nnyo okwawukana ebyobulungi si ebyobubi nokola ebibyo tusuubira eddemba gendala kuba maama ojagala tunaamala kulaba katokana akanyomero kana akebizibu anti baluwa lwaki nka mutuuzaamu nze abo bonna bakoledde internship ewaffe mulaga n'okumulaga bakwata batya amasimu mulaga buli kimu nti in case omulimu bagumuwa amanya wa waatandikira mbala sina nze ogw'omutima sigufunanga sigulina mu mutima gwange munda si bino ebyokwejubisa lwaki njitandika ndeka nange baba bazirina nti batambuza motoka amagulu 10 omutume Rebecca mama abafwe magombe bajja ne bantuga azene jeri omukisa oba n'amaaso ag'omukisa nti ennaku zino bitundu bya mubiri owamabalabi ba BBS nze mbaagala nnyo mujje tuwewagire naddala abakyala
bw'otowagira mukyala munno bambi n'omulekadde emabega ebyefitina nnugu biki tubiteeka emabega naye nga 26 jangu tubeere ffenna nsigena kubawa ku stage ojja n'ekisenso kyo nnyimba bw'onyeenyaamu wali eri gali benjole abafu tebazina ng'ate nga 27 tujja kubeera ku Zebra Sport ekira nga 28 tugende ew'obulenzi mu paaka olwo nga 3 tubeere wali ku Tavern Woods Kabuusu naye nga mbaagala nnyo baswiti. Okay, abatu betutambudde Alex Imo official towerabira kubanga osubscribinga ebyokya